Olutalo baluso wakati wa TV ebbiri BBS telefayina ne Sanyuka TV. Luno lwavudde ku bakozi baabwe Zahara Toto ne Tash Habi. Kwasuza otya wasibi otagwe n'omulungi ampuliriza Oluchana Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tebelabila okunyaga notification bell obenga notified brenteka video empya. Oluvannyuma lwa Zahara Toto okwatakinga Zubeda bwatyo ne Tash Habi yavuddeyo okubeera ng'ayogera ku nsonga ezo n'alumba bubi nnyo Zahara Toto gye byatandikidde. Kankulage gye byatandikidde ate oluvannyuma nkulage wa we bituuse na kuki kwe kyasinzidde. Zina naye ate yamusabudde naye era ne wayambala ebinyuma era tanyuma. Nange munange obwo muli shots fired. Neda chimanya Jackster Ogambe kadde underline that section. Ne yamuvumya ebiziina bw'aba ayambadde era tanyuma. Period it. Okitegeera sikirumamu sikiramu avuma wano banne bamusinga emirundi 10. So sometimes kinuma nnyo omukazi okuyimira oba oyimiridde noza mukazi munno wansi. This is becoming too much. Nze ntuula oluusi n'ogamba really among all things byolina okwogera Beda kyakoze. Why would you namba mwine entondo zammwe gye muli wamma you go appreciating banno omukazi ono asuse avuma abantu ovuma bakazi banno oza banno wansi wano wayogerera Diana ebigambo ebisembayo but when you put Diana and her what would you think? Diana nga bayimiriza Diana waali. Can she even speak up? Diana definitely. Ebibi yakoze country even compared to Diana? Diana definitely. So sometimes njagala wetuba tuli bachala. Let's protect womanship, motherhood. Yes, let's empower each other. Oleme kubeereyo kulowooza nti oli wakabi ate nga munange booliko bakusinga emirundi 10 just lwakwewa kitiibwa. You understand? Shots fired. Zubeda naye yazzeemuko kuba kyamulumye. So katuwulire abantu bawulire be bavumye ebiziina byayambala ku mutwe. I know right. Ate okwambala obulungi sibiba biziina eyo ddiini omukazi alina eddiini mufumbo yewe ekitiibwa teyetunda ate bamuyita mama. So Shamim of course had to answer back. Yakoze bulungi Jackson nkugamba nnyo omuntu just because ono ye mulalukalo olusi Zubeda waffe omumanyi. However much I'm silent you can never disrespect me and go away with it. Never. Let someone try me. Sinyigirwa mutoke mu busiru. Who are you? Yo kitegeera. What are you? Mulekerawo okunyigira abantu mutoke olwokuba bambi bakuzibwa bulungi nga olaba ba Florence baffe teboogera. Nodda ku muno n'omukuba mukazi muno omuzza wansi omulemesa obulamu. Why? Yakuba nampi gundi n'abatanzi kyako. Kitegeera. Nakyo kyannuma nene bino byannumye. How this stand on the nnyo ku bakazi banne n'olusi bali obusente obw'ekisiru bwe batasaana kumpa nze omwana yakatandika okukola kuza kulaba ng'okola. Olutalo gye lwatandikidde bw'atyo Zahara Toto n'akomyawo omuliro ng'agamba nti era mwagala mbagame oba mbajjukize nti baagala ku musajja y'omu ne Diana n'abatanzi era nakyo mulinda nkibajjukize laba ate omuliro Tash Habi neera gwakomezaawo. Nina message ze muli mukumpeeza ekito tashi simanyi kuyomba kituufu but then tosobola kuninnya ku mutwe eddiya tosobola oba muntegeera bulungi abantu basirika not because baba basiru abantu basirika because they have the humanity balina abantu baabwe baprotectinga nobeerawo mu nsingo gamba manga ananda batya kitegeera mama wange ananda batya yakuzangamba kino ne kino like bring people closer. Mama wange nakulanga ndaba ayamba abantu ayagala buli omu. She was a mother. So darling mbadde nsaba oluusi omuntu ayogera nga gwe bozovuma abantu abangi nga gwe bozomanyira buli omu. Sometimes accept when someone tells you this is going far. Wale omuntu azena commenting now you're putting a fellow woman down. I'm telling a fellow woman that has been putting fellow women down every day. Bamuntegera bulungi. If you don't mean those muchimanyi kuva buto na posting nga hey woman MP simanyi bichi that was when I was in my form 6. You understand? So sagala nyo muntu asaba kazi wansi. Naturally I do not want it. Si bakazi boka buli muntu yenna, but I just feel like there is something delicate about women. Nje muntu akula bakushongo otuddo yimiridde ovuma Tash. And abantu bamba tebalowooza mune bana abantu lustu twogera naffe ne tusimatuka. Oba wina script gye bakuwadde. Oyina mitwalo 2 abamuli obusente mitwalo 3 bakuwaddeyo ekyataano kuba munno. You understand? Because you are too cheap. Nodda ku muntu no mukuba omwezi mulamba. You guys have made media really weird. Bamuntegeera. So please omuntu abavuddeyo nze siti abivumo like you guys are telling me Tashi bajja kuvuma let her be ghetto. I'm not ghetto. I'm actually ghetto but actually siri babalik nga bwali. Bamuntegeera let her know okuvuma abantu tekikufuula wakabi. The stuff I'm saying, hey, they're chasing clout on me. Smanya, you get bookings. If you get overbooked, one day then empisa. Chitegera. There is a young generation that wants to be like you. Bana kuigira coach kumanyira buli omuko airiza abantu. Bamutegera bulungi. Nabamu mwe booking anoda ku plane buno economy no linya dogenda nga tebagenda na kusasula because bakusasulidde akanyonyi. Abantu bomanyiranga mukwano ndi amwe takanga sikoze kintu kya kisiru. Kila okumanyira abantu. Nina post bampadde esinzo okunkomemba desigenda kwogera. Mbwera they are sharing men bring out receipts.
Stop being local and barbaric just because mwe babaka abasajja tuje mu butalo bwa malaya dear. You know mugenda nyo mugamba buli ali ku TV. Stop judging people bemutamanyi. Those are just jobs omuntu okola naye we bana kuzibwa businje omukazi gwe mmanyi gwe sagala kuswaza. There are stuff I won't do that you do. Katoina chogenda kunteekako. Let it be at campus start dating. In school no one saw me dating. Because I used to respect myself enough to know that I deserve better. So do you think I'm going to actually throw it down now? Lekerao okutaninga bakazi bano wansi. Women are delicate omononera future banji. Nti buli muntu ajja tukaloze ibambi nenga ate woba wadde omuntu oyo obudde. Okitegeera ojja kutegeera who those people are. Basajja banji bemukubye. Okitegeera ensine batya ne bagamba bananga bote batukikako. But there is no one that doesn't change. Buli muntu yetaga chance to change like you. Give it a chance to change nga toze mu kuvuma byo badowooza musime bawoza. Agenda kuvuma banza agenda kunvuma kyetamanyi. Stop. You stop. Okuvuma abantu okuza abantu wansi. You people are depressed, imposing a depression on everyone. Some of us are healed. Ntinemba mfunye ebizibu siragansi sijja kuchawa bandi kumpi. I would rather heal aine siba imposing akonna kuyanga tene sigala ngamba agala. Waliwo yagambye mbi also putting a fellow woman down. A fellow woman that puts women down. Muntu omugu ati afukidde buli muntu ekizibu. You stop. Toyina kyogenda kunjogera ko dia onayogera kochi. Mboyira munange bichi amtugeto nakulira kato naye ate nina amagezi okumanya nti omuntu nina abankuza abalina empisa abalina katonda. Kitegeera. We are all here to change lives, you know. We are all here to change our backgrounds. Nete tukikozesa mbolo okufunye okusente obutono bwogenda okufuna mu fuel for the day. Tukole buli kyakisiro ovume buli muntu. You stop. Nze sikutya. If you mind me, abantu besibe kwagala abantu abali bold. I love Nwaji baby because she's bold. Sagalira ddala muntu addawo ne bakulinya ku mutwe ne weesesa omuntu n'akumanyira enkyano jja n'osinika naye, you know, notamugamba namugamba just because yagala bakubira obuyimba. Mind about tomorrow, there is life after tomorrow. Abasinga bambuza lwaki yagala nnyo alien. Mwagalako kimu kubeera bold. Nakuyigiriza industry yagala nti akamanyiro kabi. Mumanyira abantu you people. Mumanyidde bantu. Musudde bulamu bw'abantu. You guys have imposed depression and made people get depressed. Toyina kyogenda kunziramu kintiisa mukwano sina nnyo data ali awo gogenda kwogera mbu nti naye wali ne step judging. People are trying to have empathy with you. Nebwe chokola bulira kuvuma banno kola bino sente butono bwe baba wabadde atenze bwe sisobola kulya katoyina kyongamba. Tunakuwa obusente ne bakwadde mitwala abiri nodda ku muntu n'omuvuma. I'd rather eat sand before I do that. Siri perfect nange mulimu abantu maybe be hurting, but I would not hurt someone intentionally. Obontegedde dia kyekitufuula ab'enjawulo. Kati bakugambye tewali muntu agenda kumbuulirira nzo manyiro tekayo musimanyi they share men. Bring that man out. How many men have you slept with? Can I even have a quota of them? If you looked around, wali olideko mutashi simanyi yebase watu bamwe obusente bwo byokulya. Stop that. Kira okubeerawo nga bulida kikosuubira nti byemukola buli omu byakola. You stop it. I only told you lekera okumanyira abantu era sijja kikyusa. Lekera okumanyira abantu tolina kyoli. You are normal. And you are a very beautiful woman. Mutyandi kwagadde. Niyo okumanyira abantu kususse nze kinabadde ngamba. Nekirala chasing clout on you. Omuntu okunywa obwenge nalowooza mbu oli wa ttabbo nga bw'olowooza kikufuula owakabi. Chasing clout on you. Kuba ndi mukweyingiza na bintu bye sina beeramu. The clout I would chase, I would love to chase people like olaba Maggie Chigoza bakazi abali inspiring. Sandi nonyezaako ku Babi Tungo, who wouldn't want to have a life like hers? Who wouldn't want to be inspiring like her? Chogamba tobyagala. It is okay to mess up, but there is always room for change other than being depressed and you impose it on everyone. You stop. Kitegeera. Njagala nnyo omuntu mubeere humble by the way. Abamanyi batera okukiwulira. Be humble, niyo omuntu takumanyira no sirika you people. Mumanyidde abantu because basirika. Kitegeera. It is okay to talk back. Omuntu munnyonnyole. Kambe kinnumye ne obata omuvumi oli ne wakuvuma biki kiraga amagezi ge na common sense ze ne gye yakulira. N'abaamukuza. We are different, darling. We are far different. Abamu mulina babufaani obuli awo bwe mutayigiriza mpisa. Obwakulira mu maka agali awo nga tebabayigiriza kumanya kituufu na kikyamu. That's why most of you have bandwagon. Mwagala abantu be mutayagala just because everyone is loving them. Learn to love people for them. Kyaba muli ba traitors. You know? Ate sina toyina nakuwala na muntu. Nebo takkiriziganya naye tomuwalana. People being on social media move abantu be mutamanyi because gundi amuwalana. How dense of you. Stop it. Let our generation grow up to Zemabega. Stop the bandwagon. Stop okuwolereza ebitalimu because you are fun. Kati omuntu omukulu obeera woti nga owolereza nonsense. Who doesn't know? You stop. Let's have a generation that knows what is right and wrong. Woba osazeewo kwagala muntu mwagale. Nesi eyo cloud simanyi erererere muli awo mukola bya kito. You grow up, please. Please grow up.
Njagala nnyo abantu nnyo era yagambye mukati gwe tugambe mbu olina empisa nnyo sina mpisa nnyo nga bwe mulowooza kwa singa nzirina sandize wano nanditidde nzirina nezirina ekkomo most to disrespect most when I need to speak up I do really speak up boldly. That's how mama raised me. I'm proud of her. Empisa nina nyingi nnyo n'olusoyinza olowooza ndifala sitegeera but you do not cross me never in life. So be someone who can speak up. Mulekera okubeera nga abantu batomentinga just because otya tebajazanya nyimba zo. Let people play your songs nga bakwagala. Let people love you for you. Stop the pretense. Mumanyiddwa nnyo nga musirika, mumanyiddwa nnyo nga muli awo muli basekibote nakibote. Stop. Sometimes you need to speak up. Never to stoop in zero to the extent of someone who is so barbaric nti mugenda kwevuma. Ne message ebeeyiseewo. Let people know that you had disrespect. Tori mukuza abaana nga sometimes omwana alina empisa nze nakuziba nina empisa by the way dear. Naye I speak up and I thank my mother for that. Nze ne gye nakulira buli omu amanyi maama wange. You know? Teri yali amulabye nti oba okuva daddy waffe yafamba alina different men. So I learned a lot from her. N'ebimu tubikola lwaba mothers baffe, bazadde baffe. So what are your kids going to learn from you? Bagenda kuyigirako kuvuma buli muntu. Bagenda kuyigirako kumanyira buli muntu. You stop. Nze siri mukolereza Shamimu. You know? Kuba bambi naye, waliwo waasobya. But then standing on your platform, notandika okuzza munno wansi. A lot of people, I'm here because of different people. Bovayo n'ovuma n'okalabula. So this is going to be my last video. Ekinzijayo mbadde nagambye sigenda kwogera kintu kyonna because what I wanted to say I said it and I wasn't bitter or whatever. Ne because kinnuma omuntu omu n'ovuma banno olunaku lulamba enkya n'okomawo n'oluddako. It can happen once in a while. We all get out of, control. Asa n'okucommunicate n'omuntu nga tomuvumye, you guys. Nabiko ka post tambuka, I should tell you the men they share. Nyowe mara businje. Get serious. I cannot stoop low to your level. And even if I did, since I'm human, situka ku level yo. Please change. Byebyo nno mikwano sabokoze comment section otwendoozayo osaidinga Tash byayogedde oba still okyali ku side ya Zahara Toto naye nga all in all respect yeetagisa. Si buli akuvuma nti no ojja kumuvuma, si buli akuvuma nti no ogenda kumubuukira naddala ng'oli muzadde. Abaana bayigira nnyo ku bamaama baabwe. Nze nja kusaidinga Tash naye nsaba naawe otwesaidiyo mu comment section. Era nebaza buli abalaba video zange ne bata skippinga bulango bebaza buli abalaba to the end. Nsiima nnyo mikwano, nsiimira ddala. Nebaza abalikinga basubscribinga. Ndi musimu mwenna nsaba Katonda abe kimusinga okwagala. All channel media kochali subscribe for more updates, like, share and comment. Tewera bilo kunyiga notification bell obenga notified buli ntekayo video empya.